kukola ku mukolo gwa mpozi wera kwaina. Amina naye ndi mukyala honorable siri honorable. Mayo mwagenda mwalayira mwenna. Ndi semi honorable. Soko tubulire. Obulamu babutya ng'oli mukyala honorable. Saagala kulimba of course kitiibwa kya Mukama. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga kwebaza Katonda kye kisinga obukulu. Yeah. Experience y'obulamu waliwo ekyakyuka mu bulamu style. Nze ng'omuntu nze sirina nnyo kikyukamu ne just nnyongera kusinza Mukama ebyamagero byakola. Ebintu ebitera okubatuukako ewaka biki byakyuka. Munne tewali nnyo kyakyuka era nga bwe mutulaba bwe tuli naye nga twewunya Mukama bwakola ebyamagero. Bize nnyo obudde bwo n'abutwala. Munnange nno daddy tabeera bize baby tabeera bize saamuyita daddy saagala muyita daddy oyo muyita sweetheart muyita daddy payasi naye nga bambi talina buzibu era abeerayo mu parliament n'akola ebintu bye ng'era omuntu nga bulijjo it's normal. Yeah. Tumanye enkolagana yammwe ne Mwami Lule eva wala nnyo. Daddy nga talabiseeko leero tatandise parliament tetandise omumira. Ng'era bw'omanyi leero babadde balinayo okutendekebwa ba honorables abapya babadde babayise ku parliament batendekebwe. Ye n'atabeera wano olaba kibadde kisoboka naye kirungi nti semi honorable azze amukiikiridde. Soko tubuulire bw'aveeyo tabukwogerera mu eyo bwe babatendese mu orientation. Owaaye ennaku zino abeera nnyo mu katabo ka constitution ako simanyi naye of course kati byabeeramu owaaye ebyo sijja genda nnyo wala naye kyemmanyi Mwami Lutaaya ye kyalimu akyagala era abadde nga yakisabirira. Agisulamu atya ate lwaki asula mu constitution ebya constitution bya misana bya misana naye nga twetuli mpolampola. Mami endongo daddy gwe manager tukumanyi kuba kati baby tetakyamulaba atuuka oyingira ebyobufuzi nga takyakufulumya ndongo kati ate wuuyo ali mu constitution obudde obwekiro ogambye buba bubwo ffe abanyumirwa eddoboozi lye mutulowoozaako eyo era nga bwe mumanyi ebidongo tebannabita tubeere bagumikiriza munnange ebidongo bye banaabita tunaakola naye nga kati engeri gye batannabita tukyali awo tulinda kiddako bwe banaatuta nga tukuba endongo ate tunaaba tukola ki era tulinda tuta naye nga ye honorable tewali nsonga lwaki taleete ye music ava mu ye tewali nsonga lwaki music aba amuleka. Mwami Lule tubadde tumumanyi nnyo mu business so gwabadde mu bintu bino okumala ebbanga soko muweeyo ku magezi kye batandise ne muganda. Omanyi oyo Lule Raphael nze ebbanga lye mmaze naye mmanyi talina kyatandika n'atakituukiriza era simulabye jjo kubanga y'omu ku bantu be twali nabo ne tuba groominga Mukama n'amuyamba n'amusitula n'amujja ku lino eddala n'amuteeka ku ddala. So Jackie tali mu loss. Jackie amanye waali afunye Lule afunye omuntu afunye Lule Raphael Jackie yandibadde era manyi naye Jackie akimanyi. So kati entanda gye mbasibirira nga nze alina experience mu bufumbo nti babeere nga beeyagala ate bakulembeze Katonda mu buli kyonna naye ate kyensanze wano ewasenga nga tuzze okukyala ewa Jackie kinzizizaamu amaanyi kubanga baddiini Jackie abaddiini era Jackie engeri gy'oli wa ddiini ogenda kufumba ofumbe n'ebitafumbika n'ebitakwatako yentanda gye nsibidde naye ng'ekisinga obukulu olina Katonda kye kisinze okunsanyusa. Amateeka wagenda ogayiga omukulu omuyigirizaamu. Amateeka gaki? Ag'eggwanga lino. Agaliwa. Oli semi honorable. Honorable olina omujjukiza. Ate nga mujjukiza ki? Oli yagenda okuyingira mu parliament nga yeetegese teyakigwamu bugwi. Ebintu byonna abitegeera sirina nsonga lwaki mbeera mwongerako.
Yeah. Lunaku olwaleero munekanyekanye ku mukolo gwa Lule. Obadde best man. Kwefulukuta olagawa. Tonekenekanye. Olwetulekaalekanye ku mukolo gwa Lule Pakalasiti. Nze nno ng'omu. Omwana ono Lule nga tannafuuka na kyali. Yali akola nange ku EY. Ono yali nanyini EY. Kati Lule ku EY. Nga ono yamuwaawo omulimu. Yakola ku pulutebo. Era ngo najja namugamba bali walero ganyo bateramu ebinusu nga inox sebo mukama wange boss nabala mujjawo olwo yali mvubukerawo mu makinde naye nga bambi nga muntu w'abantu ng'ajja naye muzeeyi kino nkisobola n'omugamba nti kalekola ne mukama mulungi nti amusitudde n'akulaakulana Lule Pakalasiti mugimanyi etuliisa misana na kiro kuva ku kyanca paka kiro ate akulaakulanye asazeewo n'okukola omukolo guno omulungi era nsaba guggwere mu kkanisa yakolanga ne mwami Lutaaya. Awo twali mu gurupu naye wali nze nali mukama we nga tukyali ku EY. Bwe tuvaawo awo ne tugenda n'atandika okukola ne Geoffrey ng'ate olwo balina ennateete waaliyo dance floor era n'agenda bw'atyo gye yava n'atandika zi Pakalasiti mukama n'amusitula paka leero tusaba omukolo guno ogutandise mu kukyala ate guggwere mu ekereziya. Kukyala gwa abadde best man mwana ttu. Amiina ekyo kyonna nti okuva ebbanga eryo lyonna tukyatambula ne Lule era nsanyuka olw'ekyo kyagenza amadala gagenza alinnya. Mwe mayinja wano katuveeko katono ku mukolo. Twawulirako emabegaawo ng'oteesa ministry ebeewo kati mukulu ali mu kulonda cabinet. Olowooza ekiteeso kyo kyatuuse. Ekiteeso nkyakiriko kuba kyendaba ekisobola okutwala industry maaso. Ne wana batakikoze ku luno tukyakimubanja kwanze nakyanjula nga yengeri yokka gye ndaba kati bw'olaba waliwo ba promoters baweereddwa billions 10 ne bazigabanye ng'abantu singa nga zabadde under ministry wairabye nti buli omu asobola okufunako ekyo tukyakisaba nga ba artists tuweebwe ministry tumanye we tugwa kwa leero batugamba muli mu jene cyane batugamba muli underculture luli batugamba muli mu communication information so tetunyina we tugwa mugambe kati musabe bulungi nga ali mu kulonda cabinet sawa so mukama waffe w'ekitiibwa president w'eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa tukusaba n'obuwombeefu industry ya music girowoozeeko otwe entertainment ministry tujja kugondera amateeka tujja kusobola okugaziya emirimu gyaffe kubanga tuli sekita emu esinze okuwa abavubuka emirimu ne bwe tunaabeera nga tukumyekumiddwa bulungi naffe tujja kusobola okukulaakulana nga ministries endala sewozozoowa abantu tweyanze sewe tweyanze onoomuyimbirayo akayimba singa agaano kirowoozaako n'omugamba muzeeyi ministry nja kwongera okusaba nja kwongera okusaba no kwefulukuta sembera wano ministry gy'osaba gw'oyinera okubeera minisita waayo ne basiba minisita naye yo ministry eteekebwewo kuba gw'osagudde nga naye gw'osagudde mugambe lumuuti mpa ministry atuwa ministry asooka ateekawo ministry kuba ministry ejja kubeerawo oba wendi oba siriiwo ne kati tewali kaliwo nze nsagudde buli lwe musaba ministry ugwawo bwa minisita bonna sifaayo nekye twagala ministry tumanye we tugwa nti ati bwafuna obuzibu kwefulukuta abaana bulijjo bajja kubira akayimba ne bakuwa ennyimba nga wezikuba n'obudde bwo tebumala ministry kyendala gye weewulira gy'ogandire weetaba ya art bwebaba nga bandowoozezzaako mu eno nayo ngisobola nze ministry gye nsaba ebeerewo gye sirabawo bagiyita entertainment ministry gye naalisabye kuba sikisaba nga kulwayo wabula nkisabira omwana wange alijja nze sawa eno ndi mu future yange ofuna bulungi yes mami mayinja tukuwe mpolampola oliwa kale nina kyenfunyeeko ne bwe ntunda obwana obuto obuli mu kujja buli mu nasale bukibuyimba bunaalagawa watali ministry kyensaba nti bambi bufune buteekebwa kwefu tubatawaanya abaana be mulaba effe tubabasindikira bagenda ne bajja ne tuwa CD zaabwe ne mugamba genda ku CBS olabe omusajja bamuyita kwefulukuta naye okusindikira abaana nga tubamanyi naawe n'otuuka n'okubako ennyimba z'okubye puroguramu neggwako abalala ne bakukolimira naganzi gwe tokubye zaabwe naye singa wabayo ministry singa naawe olinawo obassa soke tuddeyo ku mukolo omukolo gwa Lule Pakalasiti omusumba asabye esaala n'amusabira
ave ku kukyala agende ku kwanjula agende ne mu kyaki wakomawa naye kwefu kumwe nani ambuuza ani ainterviewe mu butuufu kwekyo okyandese naye nange ndowooza era eddala njadirinya nekyo kiveewo tugambye oli mu future nedda kwefulukuta okwanjula ekintu kino saagala nsooke wa kwefulukuta njagala nsooke kiwa Aisha saagala kive eno kidde eri njagala kive eri kidde eno ŋŋambe kwefu tomanyira